enyambula y'omukazi y'omusajja nga yambula omukazi ye it's part of romance kati enyambula ne saati n'ogijjako buli omu alina ekika ky'amabere gaba nago segera oba gaagwa oba gali wegati oba gali gatya simanyi so tulina gaagwa kakati tokikuliriza abadina agaagwa bajja nyiiga nange mwendi bugagwa wayi mfaako kakati omusajja waba ine mabega ye esaati eno agijjamu kati then gino emikono gye kisinzira entambula gye gino emikono gye agiyisa muneno mu west ye kati n'akwata wano mukazi amabeere natandika ogga masaginga oggalumansinga obulungi kati zino engalo zino zinabagamba luli eri zeziromansinga titisi z'omukazi naye simanyi mabeere kigaba nago kati titisi z'omukazi ezo naziromansinga n'ate wa masaginga breast z'omukazi kitegera so kati awo then n'atandika omujjamu oba ayambadde empale oba ayambadde sikaati simanyi n'atandika ogimujjamu mpola mpola nga wamukiisinga mu mugongo ebyo nabikola muli mu mugongo eno bwati kikuyambako okusobola okukwata amabeere then kati simanyi bode y'omukazi webeebeera naye oba ali silimu oba ali munene simanyi kati n'atandika gino emikono gy'omusajja negitandika otambula ku mubiri gw'omukazi ngeno wakiisinga mugongo gw'omukazi olwajjemu esaati anti ngeno ayambula omukazi ngeno ali mujja mu mpale oba mpale oba sikaati simanyi kati then simanyi wagenda muteeka oba ku buliri oba wa but omusajja wamala ebyo byonna omwambula then tayambula mpale empala y'omuntu asooka n'agirekamu kati n'amudda eno mu maaso kati olaba guno omukono gwa right gwa left gwe gukwata mu bulago bw'omukazi n'omutuga si mutuga n'atandika okugutambuza simanyi ntambuza n'atandika okugutambuza we bati mu mukazi mu bulago bw'omukazi nga we gutambula paka eno wansi kati oba amutadde mu ntebe oba bagenda kwezinira ku buliri simanyi kwegattira ku buliri obwo bwonna wanaaba mutadde kati guno omukono gwe gusindika omukazi ogwo wadde gutuga amukwata we bati then n'amusindika ku buliri jjukira akyali mu mpale kati then omusajja n'amudda waggulu kati simanyi oba agenda kugwabbako oli oba tagenda jjiko kati gano amannyo gegambula empale y'omukazi simple romance kati simanyi oba agenda so oli mu bwangu obw'ekitala omutegese musimba oba obitadde byonna mu blacket egyo obikoze byonna oba omukiisinze simanyi naye kati guno omukono oba okyali eno nga tonnamusindika ku buliri gw'osikisa obulago n'omusembiza wano oba ogenda mukiisinga oba ogenda kukola kisimanyi naye byonna oba obinabbikolera awo kati after n'omusindika ku buliri kati gano amannyo gano gino emimwa gyejambula empale y'omukazi oba okisobola oba tosobola okukozesa omukono osobola okukozesa omukono nga guno omulala gukyaweweeta newoba tegukyaweweeta newoba omugjamu nagyo gyombi osobola ogisikayo mpola mpola mu kaseera kati nompreparinze yes era ogenda waba akufiiringa nnyo ojja tuuka omukebere luno olugalo lwe lukebera omukebere wansi olabe oba amazzi gazi kwaliga mugonza we gaba gazi kati awo osobola okiteeka wamu awo n'okigattagatta n'otandika omukola ki omukonkona then awo n'obikola byonna nga woba osobola obikola nga gwe omusajja that's the simple romance so sikuva eno mbu tuli ku bwangu tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Sally, how would you? Ndi wano Arsenal tugenda kuwa Champions League enkya olwokubiri mukwata PSG omujozi naguguze ninda atukube PSG tugenda gikwago kyolina omanya naguze ogwa PSG gwakwokya atugikubye ogwase no gwakwambala all week seri kukyusa gwakwokya ogwa PSG nga tugikubye ate bekyayagala kikunzi tusabe mukanu naye tumanya aba mugambye tetujaze naye nga anyway abawala ennaku zino bannayuganda bawala be basinga okuwagira Arsenal abawala nga muwagira Arsenal fan base tuyinza okuba mu Africa Uganda yesinga okuwagira Arsenal why kisoboka sangayo baddayi hadi eyo okuba they hadi n'okuba n'enamba ennene kyanjawulo Anyway, tuli ku The Truth Media. Just go subscribe, like, follow. Ndine Sally singa muto tokomyewo nate ebintu tugenda kwogera ku bintu bibiri bisatu on the agenda tovaawo
we have by the way weekend yabadde etya Bwetyo bwetyo. mukuliko mu Nigeria Awuddeyo. nakulabye ng'essanyu lye mulina ku mu Nigeria pitiri Why? Shanita ali atya Gyali. mulungi Jamubaleeterako. banayo gyomubaleetereko lumu bannaye Shanita akatukula bambi Jakaleeta. nakalabye nga essanyu simanyi kabuuse n'omu Nigeria Ayi, bye tetubikola. Noba okwewa class wogwa ngamba waliwo sitagenda. Anyway tutandise na kireero oyagala tutandike naki mukwano? Tutandikire ku gundi ku Waters, tutandikire Kacha, tutandikire ku musajja. By the way, nadde ndi awo nenkirowoozaamukko. Abasajja bano ogezaako banyonyola naye ndowooza tebamanyi ngeri yakozesaamu gundi zaabwe. Bwekozesa ki? Bingi bye bakozesa. Okozesaamu omusajja waabwe oyo mutaka omukozesa okuba nti nno omukazi asobola okunyumirwa. Oli amanyi wabeera ne sse mu ddondoli kiba kiwedde. Waliwo engeri zonna omuntu gy'asobola okukozesaamu mutaka we yadde mutono oba munene omuntu n'anyumirwa. Obufu omuntu kyandikuze good sex. Wekiri ngeri nyingi anti kati olabayo abasajja buzibu balinayo bafa kuzinayo nawe tebamanyi buwoomi buva mu kuzina okwo. Shegera bafa kwegatta. Kuba mwenna mwegatta naye kati okwegatta okwo bameka abakutuusizza bwe bukulina okubeera nti kati eno ngeri nnungi eno ngeri si nnungi. Kati kuba mwenna muyingira mwenna ne mumala. Shegera naye kati engeri gy'okimazeemu egenda bwetyo munnaanyumiddwa ono oba naawe gwanyumiddwa wekka. Kati awo obuzibu bwe bugira kuba we tujja oli wagamba nzika ngende neegatte tafaayo ku munne oba anyumiddwa oba tanyumiddwa. Kati awo obuzibu ne bujjawo omukazi ye nga tanyumiddwa ate oli ng'amaze. Bulijjo olina obulevu. Sente. Twaleko kamu. Ogenda akakwandi bw'okatwala tekalina kikagenda kuyamba. Bangamba bw'okatwala omuntu ofuna sente. Anti kati kibawo ekiti nze omukazi wemba dayasi nkwagadde gwaba tulina ozigabana nti onjagala oneegattako weegatta nange kati omukisa ogwo tugusheyalinga. Ogwakalevu? Ogwa ssente si buli omu ati abulina aba nazo. Kale ogwo omukisa mugusheyalinga nti oliba bba wange mba mukazi we. Kati awo tosobola kakunyulako nti nkakuwe tekirina kyekigenda kuyamba. Tekalina aba sirina omugaso nako. Nze no bulijjo mmanyi oli akaire mbadde nda kubbako kamu. Ate kibbangamba mbu n'abulina Waters kiri. Tubeeyo. Sokulindeko mundako tukombulire. Dala mmanyi obulevu buno storage. Anti kati buli omu aba ne munansonyi asose nenvaako eri naye netegereza obulevu bulijjo ndowooza otula sayidi eno wasira obulevu obwo. Eno gye buli just butono oba tosobola bulabayo. Kati waliwo abasangwa ng'obulina bingi biva eno. Kati buneeno omusajja munnange buneeno buba bwa kitegeeza gw'olina akatto. Akatto nkayina anti akatto kanjawulo. Waliwo akava wansi ne kakoma ku kkundi. Waliwo akava ku kkundi ne kambuka paka mu mabeere. Kati olina kaliwa? Gwe ky'olina omanya nkayina. Mugaso gwabwo ki ku mukazi? Omukazi alina obulevu sitole ki? Anti kati bw'oba n'ebintu bisatu obulevu, akatto n'ebyoya either ku magulu oba ku ntumbwe ddala ku ntumbwe kuno kati nga olaba bino ebyange bino omwoyo ogulina ku magulu. Kati w'osanga omukazi wootyo kale baba bawooma kyekisooka ddala ng'alina ebyoya ku ntumbwe. Then kati waliwo bano ababa n'akakato k'ogamba kogambye akambuka ku mabeere bakakoma ku kkundi. Waliwo bali reya bano abalina paka eno waggulu baba reya nnyo tebasangikayo. Kati ojja sanga bano ababulina paka wano eno ku kkundi. Kati osanga batini nnyo ababulina paka eno waggulu ku mabeere. Kati oli mu bareya gwe kyolina mumanya nkayina saagala mbuuze engwawa.
kati baba ate abo baba bawooma nnyo singa bali eri ab'ebyoya ku magulu n'ababuyina paka ku kundi abatuuke no ku mabiri baba bagira nnyo baba bawooma nnyo singa bali abalala kati ate osanga balina obulevu bo baba n'emikisa by the way kati waba tugambe n'omusajja asobola omusharingirako ku ogwo omukisa gw'oba oyina we ziba ssente osobola ozifuna ate we muconnecting ennyo mwenna mufuna abantu abo ebintu ebyo we mugatta naye kyolina omanya ezo ssente oba olina owaako mukazi we muba mulina sharinga bwe simuwa anti kati awo omukisa teguba gugwo kale muba mulina okuconnecting ennyo kuba kati ssente oba ozijja ku mukazi we omukisa oba ogujja ku mukazi we kitegeeza mu buli ngeri oba olina omuwaako era oba olina omuwaako ne waba takusabye bwe mba saagala no waba mukazi wo kakajanjaako aba mukazi wo mukwana kajanja katakwatagana no wuliriza aba mukazi wo oba olina omuwaako kuba muba mulina sharinga muwaayo wansi amatemba simuwaaka meeza ziri ziba zakulya mmere kufumba byammwe ne kati omuwayo ng'omukazi nga ye n'omuwayo kuba omukisa oba ogujja ku nze so kati oyo ababa ne ssente kale baba bayijja funa futures naye si nti buli omu aba azirina era ojja sanga bangi nga babulina naye nga baavu kati osanga essero ayina nga naye ayina ssente ze kuba aba yeekolera ayina bizinesi ayingiza lunaku buli kimu emikisa giflowinga okay tuddeyo wali we tubadde oŋŋambye ebibiwa ebiri n'engeri yo nnungi gyeri good way nnungi weeri n'enkozesa embi weeri right engeri y'okozesaamu hizdik anti kati olaba mwe omutuyingira abasajja abasinga kati eyo n'engeri gy'osobola okukozesaamu akasolo ko mu ngeri ennungi oba tutandike n'embi tutandika n'ennungi ennungi gizirimeka ennungi osobola okukozesa akasolo ko n'engalo zo olaba kino ekitwe osobola okizinisaawo kungulu kw'omukazi era ojja sanga omusajja omu agambye nze mukazi wange ayagala omuzina kungulu kati olina kukozesa zino ngalo okuzanyisizaawo kungulu ku gundi y'omukazi obaita okwegatta ng'okozesa engalo kaakati osanga omulala ng'asongeza okusongeza sikimanyi azini okuyingira katini n'ovaayo kibayita osongeza then ekyokusatu osanga omulala ng'ate ye ogenda binyonyola mba nina ero bitunyonyole kubanga kati sipidi gy'ontwala nze sikitegedde tutandike ne wali nga okozesa engalo kakati olaba abasajja abasinga ojja musanga nga either oba alina kanene oba kampi kati nga ye naye owakampi muzibu muko naye ng'ate omukyala ayagala muzina kungulu naye waba akalulwa bulungi itizoke kuba waliwo banayina balina nze nali manyi omuntu eyeewanirira nga yo yaba agonderera bulungi nnyo oyo yakozesa engalo anti nabo bajje bali anti jjukira tosobola zineesaawe bati mukazi kungulu awo nga tosoose wanirira kwewanirira nga ggwe ne kaba kakaluba katya kati woba kaba kakaluba bulungi kati wali kye tugenda okukolera wali eri mu kusongeza awo wetugenda okujjira okuteeko kati woba okutteko omukazi waliwo b'osanga nga baagala obba zina kungulu kati engeri gy'ozinamu kungulu ogenda zina otya ogenda zina okwata kino ekitwe ekyo okiyisa awo kungulu we bati naye tokiwuuba oyisa kungulu we bati oba oseereza oseereza okuva kajiije eno wansi okudda ku musino gw'omukazi waba aguyina ne waba taguyina osobola ozanyisizaawo naye abo bazibu muko okukikola bulungi bazibu muko abatalina misino bulungi kati woba bagudde kale bona gwonna gw'oba oguddeko naye ng'osobola okizinisaawo poziko bano abalina amatama kuba ojja sanga alina omusino omulungi naye nga talina ttama okusanga atalina musino ng'ate alina amatama kati bonna osobola obbagwako kuba mainly abasinga bwe baba n'emisino tebaba na matama kakati bano abalina amatama nagwo osobola okugazanyisiza omu kuba gaba gagonda so kati awo ojja ozanyisiza akasolo ako kino ekitwe kyokwata n'ozanyisizaawo kungulu n'oseereza buseereza kasita obanga alina mugonza kasita aba ne gali amazzi agasooka agasiripale ago g'osobola ozanyisizaawo kungulu break and less ge bayimbako slippery when spirit
kati ago gosobola okuzanyisizaawo naye waba tagalina kijja kubeerera kizibu waba tagaleese era olina osooka omunoonya obulungi ogaleeta tomugoba ate lwaki omugoba gwalina okuganoonya nga gwe omusajja kakati ekyo wookimala ogenda kukubirira ku musino waggulu awe era ng'okyakuteko n'engalo kuba omukazi ayinza omalira awo kati waliwo abamalira ng'amuzinidde ku ngulu naye ng'amalira okwo osanga omusajja ng'amanyi okikola obulungi kati okwo kw'osobola ozinira obulungi ku ngulu ku mukazi naye olina obba ng'okaluba bulungi ate ng'omanyi engeri y'okikolamu okukizanyisizaawo obuzanyisi ozinira awo ku ngulu naye ozinaawo oyingirayo katini kuba oba osikayo gali amazzi gaveeyo engeri ekitwe kyammwe kyekiwoomayo kati oba olina okiteeka munda naye tokiteekayo ddala munda okiyingizayo katini n'okisikayo obanga akoza mu mmere munva mukitegedde bakitegedde temumbuuza nti oba nange nkitegedde mwe mukitegedde obadde ogamba eddako okusongezaye awo natuli ku the best way Amanda gyasobola okukozesa diiki okuba nti nno mwembi munyumirwa kakati okusongeza okwo kuzibu muko ku basajja abasinga ddala abasajja abagonda n'abasajja abampi okusongeza okusongoza okusongeza kakati kizibu muko ku basajja abagonda then ne bano abatini abampi kuba banjawulo waliwo abatini abanene ne wabaayo abatini abampi kati abo bazibu muko kikola ekyo abatini abanene kiki waliwo abatini abayimini abampi abanene omumpi nga munene kati ne wabaawo ne bano abatini nga mutono ate nga mumpi Katonda bayakumma byonna oba tokyalina kyolina mu bulamu oli mutini oli mumpi gye bali eyo Katonda bayakulimira you cannot be small and short no way kakati gye bali kati abo olaba n'ekyo kyennyini oli okubeera nga mumpi munene nakyo kizibu oba otambula nga kiteritabi kakati abo gye bali nabo banjawo kati abo tebasobola songeza oba ogonda bombi abo boyogedde omutini ate mumpi tasobola then agonda oba oli muwanvu oba oli mumpi tosobola kuba kaba kagonda kaba kagenda kwefunyaawe bati oyingire nga wogonda kati kaba tikasobola okusongoza kwe kuyingirayo katini nga woovaayo ekyo tujja kiraba wali mu kacyabali obulungi kakati okusongeza nti nno omukazi ekyo bakiyitawo naye kinyuma nnyo wali mu kacyabali ng'omukazi afulumya amazzi agwe tujja kiraba wali mu mazzi soke tukimalirize wano tunakigenda kakati awo omusajja aba ayingira naye abanga akuba push-ups aba akuba ezo push-ups ezo aba akubaye aba ayingirayo we bati ng'avayo aba teyeewaniridde aba akozesa ye nga y'obutonde bwe nti nno muwanvu bulungi oba akaluba bulungi awo olagira nti nno okaluba tokaluba osobola oli muwanvu oba oli mumpi kati awo n'osongeza omukazi ekyo abakazi bakyagala nnyo kuba oba oyingira katini woovaayo obanga amukookoonyaye kati n'ekyo osobola okyapulayinga wali eri mu nkozesa y'okuzinisa akasolo ko obulungi kasita obanga omukazi osobola ng'ate amiima bulungi kuba omukazi waba amiima bulungi osobola omuwulira naye ng'akuwulira kuba aba akutayita ennyinga bulungi omuyingira ate woba olina neguzino zi premature ejaculation ezo n'ekyo oba tosobola kikola kuba ojja kikola ate omale otomere abamu bagamba tutomera buwoomi simayanga bbugumu naye ate biba byekwasa ebyo badde ne bbugumu kikola obuzibu obwomanyi kati kyekyo mukwano okusongeza we bakikozesaawo kati ezo ennungi ziba ziweddeyo olwo ndowooza kungulwa nti kati bwe tudda munda awo ebiseera ebisinga we wagira katemba katemba yoono nti oli tasobola kumalayo eddakiika 2 nga tannamala
kati omulala nga tasobola mmanya nti no nazina wano ninazina wano. Omulala nga tasobola tuuka ku ntikko ya mukazi. Kati then otujja munda mu basajja oba oli wakuzina bulungi kuba ze tuliko. Oba oli wakuzina bulungi omukazi olina kuyingira mukazi bwoti odde eno. Oyingira omukazi we bati n'odda ku bisenge bye. Oba oyingidde kuba tosobola yingira ate kuno. Oyina yingira straight n'ozinira kati side zeno. Oyina zinira ku bisenge by'omukazi oba mu nsonda z'omukazi ezo. So that osobola otuuka obulungi omukazi oba omugule bulungi ebisenge byo. Then omutuuke munda ku ntikko y'omukazi. Kuba otuuka eyo ku ntikko kizibu muko ku basajja abasinga. Era ojja osanga abamu nga bo bazina naye nga tebatuukangako ku ntikko ya mukazi. Nga tebagitumutuusangako. Osanga abalala nga ye kazannyo buzannyo. Nga ye asobola omumazisiza ne mu ddakiika ezo 5 ng'omukazi yamaze dda. Kaakati abasajja abasinga ekyo kibaziwalira nnyo munda awo. Naye kati enzina ennungi ey'omusajja bw'aba ayingidde munda aba alina ozinira mu bisenge bya mukazi. Talina zina wanuwe kasaayiriza eyo. Talina gizina. Kati eyo wanuwe ebiseera ebisinga bagiyita kasaayirizo eyo rapid ke kasaayirizo. Naye akasaayirizo kajja luvannyuma ng'ate omukazi amaze kakwesabira. Si ggwe alina okukakola. Kisinziira ensikina ya mukazi. N'agikusabira either mu nsikina then awo n'ogya applyingawo. Kati era woba naye woba oyingidde olina gizina smoothly kale mpola mpola kasaayirizo ye rapid. Kakati olina gizina mu mpola mpola kuba omukazi anyumirwa nnyo softness eyo. Kati ajja gikusabira ye yajja okugikwesabira kuba ffe baliida ffe bakontrola bwogwo omuzannyo mu abakazi. N'ekyo mukimanyi. Abasinga tebakimanyi kuba bo bateekawo buteesa abasajja ne bazina. Kyokka abasinga tebasobola bamatiza kuba tebamanyi gamba musajja kizina wano zina wano. Ate abasinga tebasobola zina basajja. Mwe ba referee. Ffe ba referee abasalawo omuzannyo we guggwa oba teguggwa. Ate muvaine mutandika ate abasinga baina tenguvuma omusajja tomanyi biki naye nga nawe tomuyambako. Nga nawe tomuyambako kuba batuleetera kawogawo style eyo. Kati abakazi abasinga tebagizina. Balekera nnyo abakazi balekera nnyo abasajja ate ne bakontrolinga ogwo omuzannyo. Kyova olaba nabo bamala mangu ne beekolera kye baagadde kuba oba tomugambye gwe ky'oyagala. Naye w'omugamba nti nno nzina wano naye ate omusajja waategeera obulungi puzi y'omukazi aba ajja nnyumirwa nnyo. Omusajja naye n'omukozi era kitu naye abajja kunyumirwa. Anti omusajja ye waaba agitegedde bulungi n'amanya nti mukazi wange muwanvu munda ninamuzinawe nti ninamuzinawe nti. Bw'aba mumpi ninamuzinawe nti ninamuzinawe bati. Kati awo ojja otegeerera nti omukazi awooma, omukazi akola kino, omukazi amala n'enzinayo weba nnungi. Kati kyekiri kye nagambye olina zinira w'oyingirawe bati olina zinira ku mbalabazi neeno ez'omukazi bisenge then w'obimaliriza obiggula kati awo ojja kujja waneeno osipooninga omukazi. Kati awo then woba oli mwanvu bulungi osobola ogenda munda n'ozinira eyo kuba waliwo abakazi abamu ng'ate bo baagala bazinira munda nga si wabweru. Kati woba oyo oguma omuguddeko olina zinisa kitwe kino n'ate ng'okizinisiza munda naye ogenda kizinisa. Anti otya kigenda okubuuza ate munda onokizini kungulu nokitegeereke kandi munda otya. Jangu otya. Kati olaba omukazi w'ojja okoma omuzinira kungulu kuno eri omunda oba omutabula munda wabaayo ng'akatusiibwa ke kabojjambolo kali. Kati w'ozinira mu kungulu omukazi ate aba ayagala erinnya mwalijja ku ki anti kabojja embolo y'omusajja. Eki waliyo kigambo kirala anti genda mu maaso maama kasolo k'omusajja mu Luganda keesi. Kati tugende maaso. Kati kali kabojja kale kakati sali you are saying and a half. Nina omusajja ali yakwagala bitya bamuwa eddagala oli gwe twawa kakkana
mutumiddeko bananga akwagala kyewamukolera mutumiddeko agamba omukazi yatuuka n'amukwatako ne mu ngalo n'amwebaza kati amugamba olimba naawe ate nze yaŋŋamba munna anyway kasita lyamukolera aleete n'abalala tubakoleko era ajja mbaleeta tubadde ku nzinayo omunda ye naye ng'ozinisa kitwe olaba ekitwe ekyo abasajja abasinga kibalema okuzinibwa ye munda eyo mu bakazi n'atuuka n'akola ebye naye tamanyi nti eno gundi eno paati eno tezina kino kyekizina kati wootuuka munda mu mukazi olina mmanya nti nno olina mutakula butakuzi olina kubojja wano olina bojja wano olina bojja wali olina bojja wali kati ate omala ozinisa ekitwe kisegera kuba wonaazinawe bati ekitwe kyekisookayo kati olina bojja wano tolina bbeera mu gundi emu olina kuba obanga akuba round about oba oli awo oba tomanyi woddayo kwekwe kuzinisa ekitwe munda kyova olaba omutuuka ekiseera akabujjambulo ne kejjayo kokka kuba kaba kawulidde obuwomi bw'omusajja naye bagamba buno ebiseera ebisinga nti okubeera n'omukazi olina kuba nga tutaddeyo birowoozo gw'okulwawo buli omu alina endowooza ye era ojja sanga oli agambe nze omukazi nsobola omumaliramu essaawa nga mulowoozaako awo osanga omulala agambe nze mba ebirowoozo mbitadde wala kati olwoba olina nnyumirwa otya nga kino tokitaddeko birowoozo buli omu ati kyova yagambye alina endowooza ye kyova olaba abasinga bamala mangu aba tamanyi kikyalina kukola kati w'otegeera nti nno kino kindeetera kino kyolina okugenderako kino kindeetera kino kyolina okugenderako so olina okusoma embeera olina omumanya kyova yanagambye omukazi olina omutegeera omumanye nti kati kino wennaaba muzina serwa wennaaba nzina serwa ajja bba enja mmala mangu nga nkoze kino oba njalwawo nga nkoze kino olaba omuzungu agamba sex is a game oba olina omumanya omuzannyo olina okumanya omuzannyo okay eriyo endala oba tugenda kumbi kati tugende ku ndala kumbi egundi embizi eziriwa embi enzina embi ey'abasajja ye bad dancing nga tamanyi kozesa dikye kakati mutupapira nnyo abasajja okupapira nnyo muweesunga kibi olaba omuzannyo oba ogumanyi togwesunganga kuba gwe oba ogumanyi wano naye ng'okwesunga omuntu kibi no si kibi naye teweesunga nnyo kyotannalya kuba ojja kwagala okkirya kigaanirewo eitha kigaane oba kikulemerere kikuleme okite kisegera kati kyensobi y'abasajja esooka okukolebwa bo omusego weŋŋamba nti nno dayas ŋŋenda kuwaako leero ekyo kyoteeka ate mu birowoozo noŋŋamba leero serwa mwesunze oyo muwala bujjo njagala mmuli kisegera n'otuuka bw'obadde onneesunga n'ebikulema nonzinira eddakiika ezo 2 neziggwawo n'otaddamu wadde osituka wadde okufuna neweebaka n'obanga eyakoze omulimu ogw'amaanyi kumbe tolina kyokoze kati kyeyo ensobi abasajja gye basinga okukola weesunga ekintu ky'otannaba nalabako tannaba nadya teweesunganga kuba ekyo kijje mu birowoozo byo kuba gwe omanyi ki ky'ogenda okukola newaaba azze bulijjo gy'olya eno egenda bayanjawulo manyi tegenda bayanjawulo lulimba dde ndya katogo kati ngenda kulya piraawo anti kati era ojja mmanya zonna mmere but waliwo difference anti mmere yonna ate obuwomi bwanjawulo ye definitely kati woba omanyi obuwomi bw'emmere kuba oba wagiryako then oba olina ogiryanga eri special kale naye nga ogirya mpola mpola ogiva lubimbi ku lubimbi kati teweesunga nga kyotannalya kuba kijja kulemerera then ekirala abasajja kye muteeka mu birowoozo omanyi nti nno serwadze simulyanga muko badde mwesunganga kati tomanyi kyogenda naki kyogenda kukola ku serwa obeera awo oba confused ogambe nkozese biri byenkozesa eri oba nkozese bino oba nkozese kirala kati tomanyi ki kyogenda kukola ku serwa naye singa omanya nti nno ne byembadde nkola eri bibadde bikola era byoba olina okwapulayinga ku nze tondaga kyanjawulo kinene
era ojja kutuuka onkubira essimu ng'ano gikwata ng'ano okukola ki kati awo tonneesunganga nnyo kale by'okola eri by'olina onange okunkolako toleeta nnyo biri special nnyo kuba bijja kukusuula ewabi ojja tuuka okunyingira then ekirala romance awo romance w'abasajja abaana abo tebamanyi kola romance anti kati romance wanjawulo mukwano waliwo massage romance candle night romance wabayo simple romance mugende na simple oyo candlelight muba mugenze weeyo biki kati ngamba omuntu omuguddeko mwateseza sawa za lunch njagala tugiregiremu naye nga muntu mupya tomanyi biki njagala tugende ne simple kuba abasinga bona abasinga sex bagala lwaggulu nga nnyoka n'ayitirayo lunch awa n'ayitirayo ku makya ng'agenda ku mulimu n'ayitirayo wabula okwo okuyitirayo okwo nakwo kwetaaga ng'omuntu omukoze eki wadde ekituufu ky'alina okufuna so si kugira mbu ate n'adde empapa n'apapa asobola okukola ekintu n'ekinyuma kati njagala ompe simple ebya kando bano banaagenda nga bagenze ejjinja eyo kusulayo nnaku na nnaku banaakola bikando byabwe tuyinza bana ebikando byemu muli eyo kya no wabaawo zinene ziri ezo ez'obusubbaawa naye nga zaabuganda kati ate mubifudde nnyo artificial ezo ez'obuganda ziba zaaki ez'obuganda ziba zaaki anti zo ziba romantiki leka ekutonnyeko ogiwulire otegeere mu busiru bwobwo ekyakkumiza kando sikulimba otegeere mu busiru bwe ekyakkumiza kando kyekino ky'oli mu kufuna obulumi n'okunyumirwa muzungu kyayita agon and extance kati eno tugere ku eri simple kakati eri simple eno olaba omukazi olina muva mabega ene backward kinyuma nnyo ng'oli muwanvuko ate mu romance ng'omukazi mumpi ogamba muwanvu omusajja nga muwanvu in height nga gwe omukazi omusajja nga asinga ku mukazi obuwanvu naye n'omukazi asinga omusajja obuwanvu tebinyuma era bampi gye bali ekituufu naye n'okwata bwoti n'owo omusajja omukazi haga nga gwe omukoma wano omukazi tuve ku bantu wabula va kuwayitiza abantu olaba kijja nga nyimirira naawe nga nkukoma wano nga kitegeeza ki nti obaye bya height yo ani aba yakwanyani wayi va ku kyogamba bo tebalina bakazi balina kufuna bampi badda wamma vakono kati babalekera baani wayi va ku bantu olajja sanga musajja omumpi ng'asitudde omukazi omuwanvu era bwe nkwatira omukazi omwamu ne mugamba jangu tugende mutabani omugamba ddeeka omma tudde ku romance genda mu maaso ne romance kaakati omusajja alina kuva amabega eno omukazi kati kisinziira mugenda kweyambula mutya mugenda kukola mutya kati ennyambula y'omusajja omusajja alina okwambula omukazi eba romance eba part of romance then wamwambula kati olabagana amabeere gaffe ganjawulo tugende mpola mu kintu it's advisable naddala mu simple romance okuba nti omusajja gweyambula omukazi niwa romance yenna omulala oteekedde okwambula omukazi naye tomwambaza newaba omwayagala omwambaza ku ki geemu ewedde gwe wali olabyeyo abakola olulimba lwa anthem za ttiimu omusajja nga nyambaza mulwadde wa mutwe mulwadde wa mutwe wamuluga it's part of love nga mumaze nakwambaza nyambaza ne tuba tulinawo nsobola ne tuba tulagawo era akugamba bebi ekitonyumye kankugireyo yambale kino tugende mu maaso nze nkulimba nkulimba munaye kaakati yabadde yebugoloobi owaaye genda mu maaso kaakati ennyambula y'omukazi y'omusajja nga yambula omukazi ye it's part of romance kati ennyambula eno essaati n'ogijjako buli omu alina ekika ky'amabeere g'aba nago kisegera oba gaagwa oba galiwe gatyo oba gali gatya simanyi so tulina gaagwa tokikuliriza abalina agaagwa bajja nyiiga
nange mwendi Bugagwa why mfako kakati omusajja waba ine mabegaye esati ena agijjamu kati then gino emikono gye kisinzira entambula gye gigo gino emikono gye agiyisa muneno mu west ye kati nakwata wano mukazi amabeere natandika ogga massaging oggalumansinga obulungi kati zino engalo zino zinabagamba luli eri ze ziromansinga tits z'omukazi naye simanyi mabeere kigaba nago kati tits z'omukazi ezo naziromansinga nate wa massaginga breast z'omukazi kitegera so kati awo then natandika omujjamu oba yambadde empale oba yambadde skirt simanyi natandika ogimujjamu mpola mpola nga wamukisinga mu mugongo ebe nabikola muli mu mugongo eno bwati kikuyambako okusobola okukwata amabeere then kati simanyi bode y'omukazi webebeera naye oba ali slim oba ali munene simanyi kati natandika gino emikono gy'omusajja negitandika otambula ku mubiri gw'omukazi ngeno wakisinga mugongo gw'omukazi olwajjemu esaati anti ngeno ayambula omukazi ngeno ali mujja mu mpale oba mpale oba sikaati simanyi kati then simanyi wagenda muteeka oba ku buliri oba wa but omusajja wamala ebyo byonna omwambula then tayambula mpale empala y'omuntu asooka n'agirekamu kati n'amudda eno mu maaso kati olaba guno omukono gwa right gwa left gwe gukwata mu bulago bw'omukazi si mutuga natandika ogutambuza simanyi ntambuza natandika ogutambuza we bati mu mukazi mu bulago bw'omukazi nga we gutambula paka eno wansi kati oba mutadde mu ntebe oba bagenda kwezinira ku buliri simanyi kwegattira ku buliri obwo bwonna wanaaba mutadde kati guno omukono gwe gusindika omukazi ogwawadde gutuga amukwata we bati then namusindika ku buliri jjukira akyali mu mpale kati then omusajja n'amudda waggulu kati simanyi oba agenda kugwa bbekoli oba tagenda jjiko kati gano amannyo gegambula empale y'omukazi simple romance kati simanyi oba agenda so oli mu bwangu obw'ekitala omutegese musimba oba obitadde byonna mu bracket egyo obikoze byonna oba omukiisinze simanyi naye kati guno omukono oba okyali eno nga tonamusindika ku buliri gw'osikisa obulago n'omusembiza wano oba ogenda mukiisinga oba ogenda kukola kisimanyi naye byonna oba obinabikolera awo kati after n'omusindika ku buliri kati gano amannyo gano gino emimwa gyejambula empale y'omukazi oba okisobola oba tosobola okukozesa omukono osobola okukozesa omukono nga guno omulala gukyaweweeta newoba tegukyaweweeta newoba omugjamu nagyo gyombi osobola ogisikayo mpola mpola mu kaseera kati nompreparinze yes era ogenda waba akufiiringa nnyo ojja tuuka omukebere luno olugalo lwe lukebera omukebere wansi olabe oba amazzi gazi kwaliga mugonza we gaba gazi kati awo osobola okiteeka wamu awo n'okigattagatta n'otandika omukola ki omukonkona then awo n'obikola byonna nga woba osobola obikola nga gwe omusajja that's the simple romance so sikuva eno mbu tuli ku bwangu kyokka ate n'omalira ne weebakamu eddakiika 3 gakolemu bino utuuke like 1 hour nga mumaze nga muddeyo kubyamu you're right nzikiriza naye nga njagala t-shirt gye naye no bakwano bo bakwano bange era bawagire ngenda bawagira njagala kugula tebo naye maama simanyi bengenda tuula nabo ze wendi bangambye mubamko 8 tuli yino 3 no gogera sagala ordinary sagala bya no ya milioni 3 anti wabaddewo doni yangambye wabali osobola okugula ekifo gundi doni questions yangambye osobola okugula ekifo okyasatu oba mwemeka mitwalo 3 mitwalo 3 oba mwemeka kuba wozigabanyamu abantu 8 okay so bagamba nga 9 tugenda kubera ku Africana omwezi gwe tugenda okutandika very soon ndoza tugutandika next week ndoza nga ku Lwokunaawo kakati nga lumuzija kwa Lwakuna right encha 29 anti so kyetugamba nga 9 May tugenda kubera ku Hotel Africana B2C live in concert ba celebrating 10 years waje bavudde paka we bali kati okuyingira kujja kuba emitwalo 2 ordinary VIP emitwalo 5 then table ya milioni 3 ne ku table sobola okugulako ekifo nojja n'otuula ku table
naye ng'osasudde ekifo osasudde entebe okitegeera so nga mwenda ffena tubeereyo tuwagire B2C nga ba celebrating those years okitegeera olinawo ki olinawo ki leero products nga tetunagenda ku wansi eno birala bya types za waters manye nje osooka tugireko okay Kofi yanzigwa kandi yanzigwako ate tebannaleeta stock ndala okay so tugenda n'ebiriwo so kaakati abasajja abaami abali abalungi obufumbo bwammwe bugenda nze mbagamba kansoke nzijeko n'eggago obufumbo bwammwe bugenda so me I can rescue your marriage oli mufumbo baby okay kaakati oyagala kumpa nze nkuwangaza omuntu kenakuwa kakolera kakofi nakuwa kakandi wapa kakandi nakanuuna kaakati bambi woba oli eyo ye tunga omusajja olina obuzibu bwa manpower nga tosituka ku makya weakness election premature ejaculation libido ennafu ne respam count namwe abasajja ababeera mu kikolwa n'ogwa from nowhere namwe abatasituka second round we can treat you permanent then netubeerawo n'ebiri temporary nga gwe just oyagala kyakagwirawo tubeera nabyo naye tusooke n'ebiri permanent kubamu abasajja abangi ababulina ebyo ebizibu tulina this coffee asobola okujjanjaba permanent nawona bulungi noterera bulungi saketi yamu ebo mundebeera efaanana we bati this saketi kati eno package zirina ba package 5 full dose netubeerawo n'oli hani omulala oba olina omutwalirako oba biba bikombayininga bibiri biba bikugenda kukolera bulungi kakati oba olina okubanga olina omukyala obanga olina girlfriend obikozesa obulungi kuba oba olina byonna ojja bitegerera mu kwegatta ate olina okunyamba n'onywa n'amazzi kuba engeri gye ba strong biba biyinza okulumya omutwe so kati okugogola emisuwa byonna jjukira ofulumya ate olina oyingiza kati ge gali amazzi g'oyingiza ate n'ofulumya so effects zonna oba ojja zirabira wali eri nti zigenda zivaawo bazikyaliwo so side effects zibeerawo za mirundi egyo ng'omukozesa olina onywa amazzi obutalumizibwa mutwe n'ekirala olina obbanga weegatta obutayimayima ate kudda mu masturbation so kati ebyo byonna obitegeera olina obitegeera through sex okulina okwegatta kuba abasajja bangi abateegatta amazzi ne gakuŋŋaanira mu mugongo ye ate ne gaba nafuya n'atuuka okwegatta n'amala mangu so kati awo ebiseera ebisinga ate n'ekyo kiviirako obuseere okunafuya emisuwa gy'omusajja kyova olaba otuuka second round nga tosobola situka obwagazi buliba wansi then n'ekirala n'emisuwa giba minafu mulwawo okwegatta oyinza okwegatta lumu mu mwezi kyokka ng'olina okwegatta emirundi nga 10 n'egyo mu mwezi so kati abasinga muzanyira mu sex anyway package muzanyiramu another so baga mulekera okuzanyira mu ki mukole kiba kibaleese so this is the honey ono omunene aba mitwalo 10 ono aba afaanana we bati then netubeerawo n'akatono kaba kafaanana we kati kano ko ka mitwalo 5 gwe naye honey ono mulungi nnyo eri abasajja by the way kuba mala 2 so si ye oli honey gwe mugula mu supermarket ono honey wa manpower era bamukozesezaako you know this honey aba ono wa mitwalo 10 osobola obikombayininga n'ono coffee naye zina ba full dose zina ba mitwalo 75 sente nnyingi kwebubu so kati awo n'obulungi bw'omuzannyo naye n'ekirala oba owejjanjaba biri toba tolina biddamu kuba ojja spendinga kingi kuba lino eddagala liba lya bbeeyi ojja sanga erikola osanga eritakola osanga eriri eri osanga eriri eri so kati awo olina okwebereramu n'otaddamu biri eri byakuleetera obba we batyo tubajjanjaba ate ne mutuuka ne mubiddamu ate still so these packages zina bba za mitwalo 75 zino zina bba 5 package 5 nga woogiraba eno yemu then n'ennya endala ze package 5 then otwalirako ono honey gye mitwalo 75 honey alina bba we bati nkuwona omunene ne nkwanika n'akatono gye 15 then neziri endala kuba eno package emu ya 12 eno package emu ya mitwalo 12 akasaketi kaamu kabako 2 kitundu kabawe kati so bino bye biri permanent osobola obikozesa ne oba olina gw'ogenda okwegatta naye nga tosituka bulungi tolastinga kati tubeerawo ne tube olakuba sirese chocolate
So tubeerawo ne ono spray no ne tube bya long lasting naye tebijjanjaba. Olina bikozesa nga omanyi kagwirawo ya. So toyina bikozesa nga togenda kwegatta. Ate omukyala alina obeerawo awo nti serwa waali n'ovaawo katono ne weesprayingako oba n'osigako tube ye. Then n'okomawo naye n'obba ng'oyimye bulungi kuba okoze reacting na mu dakiika 5. Okay. Yeah. So byo bya long lasting ate tebijjanjaba. Obisiga kasolo kungulu ku kitwe kungulu kuno. Ebiyambako for long lasting okulastinga saawa namba saawa 2 zonna abo lasting de naye ng'ovudde ku ziri z'obadde ozinirako lwengago. So byebyo byenninawo ebya Manpower. So bani come and support me, my products zikola bulungi. Enamba yange eri 0764 300 383. Eri ku WhatsApp. Eri osobola n'ogikubaako direct. Osobola okubaako for counseling. Then abeera ne lives on a day. Leero tubadde na live wakooye nnyo. Nate sobola gikola. Nakulabye nga wakooye nnyo. So abeera ne lives Monday paka Saturday okuva ssaawa 1 paka ssaawa 4. Abeerako nga nnyonnyola ebintu eby'enjawulo. Okitegeera. So anyway, nange njagala kubagamba nti oba olina byagala ogula China bamuyita Buy with Joseph. Anything you need China connecting Uganda ne China bamuyita Buy with Joseph. Enamba kweziri osobola omukubirako no ordering oba nakuyambako mu kintu kyonna kyagala okuyambako. For good cars, best cars of your dream, bamuyita Solar Motors. Motoka azirina ku kibanja mpola okuswapinga buli kika kya motoka kyoyagala asangibwa mu Makindye. Alina amatabi 2 Makindye. Kasotuka mu Makindye zessimu eziri okwo n'omukuba asobola okugamba ndi kutabiri eno oba ndi kutabiri eno. Gali 2 osobola okugenda wonna n'oba osobola okufuna kyoyagala okufuna. Okitegeera. So ate osobola okugenda ku website n'oteekamu myspyug.com for better services on your doorsteps. Oyagala gula, oyagala kufuna services naddala massage related services. Teekamu obuteeso omuntu ajje waali weewonya okutambula kusumbukana simanyi nti okuyingira wali bananda babatya biki omuntu najja buziwaka nakuwa services zonna. Oba oli Kampala, Arua, Gulu, wa yonna myspyug.com oba osobola okuba nga accessinga services zaayo. Ate gwe waspa oyagala kujoininga MyUG nawe obeere nga visibility weeri nakyo kisoboka bulungi nnyo okukolebwa ogenda no registeringa ne mugenda mu maaso. Nga 2 tubagamba Sophie Nantongo agenda kubeera ku Serena Hotel. Yes, tugende tumwagire 15 million 3 oba ojja kuba kiba kiggwa bulungi nnyo. Ate bye. Ate B2C tubasaleko nga 9 May. Sophie Nantongo yasooka ku Serena Hotel nga 2, that's Friday no yennyini. Then ndoza nga 9 the following Friday tugende B2C. Ukitegedde. Okay, tweyongereyo. Obadde bukama baffe katini nnyo. Yes. So kakati nga wemba nnyonnyodde. Yiga omuntu wo, yiga okwasaganya omuntu gw'omusajja, yiga okwataganya omukazi, va mu ebyo. Nze maani buli we ŋŋenda bakunnyonnyodde. Genda obikole mu mpola. Ate waliwo ababitegeera bambi nakwebaza Masira webale bambi kutusomesa. Era gye bali ababitegeera gyeri oli nga badde gyasabulamu ku brushingako. Era kubira nakwebaza ngamba bambi emisomo tugenda. Kitegedde. Kasita mubitegeera. Kaakati tubadde ku basajja. Abakyala bano. Abakyala. Type za gundi zino ze mutuwanye nkali. Omuntu ategeera atya nti no gwe bampadde nkali si nkali. Anti kati amazzi amatuufu ye. Ga mirundi emeka? 3. 3. Bw'otagala bamanya ki? No. Ze gambi gabika 3. Anti oli bw'atalaba kuwagana okugenda okwogera ebika ebisulo manyi bakuwadde omusulo. Anti kati waliwo abagasetinga gwe gamanya gabika 3. Okay. 3 types of waters. Like Victoria, River Nile, Lake Kyoga.
tugende maaso. Kakati gabaga mirundi esatu. Waliwo gano museereza oba tumuyite mugonza. Mugonza ge gotera okwogerako nti omuntu mugire abere ne mugonza. Ya mugonza mana. Tugende we batyo kali bajja kitegeera. Okay, tugende maaso. Ekyokubiri tulina ge bayita splash. Gasammuka. Nago goyita ag'omusulo nze simanyi. Then tubeerayo n'agamaza. Naye agabiri. Splash. Mugonza yasooka. Mugonza. Agamaza. Soke ne galera, soke na mugonza. Soke ne mugonza. Yasooka nti. Kakati mugonza kisinziira omukutu otyo omukazi ogafuna. Kuba nago abasinga tebagaleeta. Kiva ku nkwata ya musajja n'agafuna. Then yes, ekyo ge gasookera ddala. Ago go mangu. Naye abasinga tebagaleeta. Kakati gano abiri ge mazibu mukko. Ago nga wegambye abasinga bagaleeta, abasinga ate abano abatini ennyo abasinga tebagaleeta. Agamugonza. Ya. Kuba ago ge gaggulawo. Kiva ku kyoli okubanga mugonza tazze. Onkwata abatalina. No. Ebisinga enkwata y'omusajja kweva. Tafiirinza atyo omusajja ogaleeta. Mukazi alina feeling omusajja. Okay. Kati n'agaleeta then kati ago mangu oleeta. Kasita omutegeera omusajja, kasita omufeeling oba omukazi, omusajja kasita otegeera omusajja, omukazi ago mangu. Bano bankimye ssente ndi amu ngende tebaleeta mugonza. Bazibu. Abatalina feeling totally. Kangende kindi enfune ssente abo tebaleeta mugonza. Kale abo simanyi. Kati gano abiri ag'okubiri. Aga splash. Ago mazibu mukka ate erudda mangu. Agaliwa. Aga splash. Enkali. Simanyi kale. Oba nkali oba kinaye ago mangu erudda mazibu. Kasita otegeera kati abakazi abasinga ye agamazi kye gaviira. Oluusi guba musulo, guba musulo. Naye waliwo bano abakazi abanywa ennyo. Abo abanywa ennyo nga alina fulumya mangu. Kitegeera. Kati ogo ne gafulumira awo. Nga wakawuyingira bwoti ye n'agatta n'ogamba muka. Sina kye naakoze ofulumu. Lwaki wasose fuka ng'oki? Wali ngambi guli kamala ova mu ttooyi. Andi bye mwagala. Tobyagala. Billa nedda. Oyagala gano. Mbona nze nina amazi kuki? Tonampulira. Era kungamba next time mala fuka mama. Tuke twegatte. Andi ejagala banga si ga yero nga mazi nga wona alaba colorless nga mazi gago. Naye ago gaba abakazi abasinga banywa nnyo kitegeera. So n'agakuleetera. N'agakuteera baby. Kajya splash. Kitegeera. Naye ago mangu erudda mazibye. Waba abasajja abasobola ogaleeta naye kisinziira kuzinya atya ogaleeta. Kati gano ag'okusatu abo babeerera tagali. Agamazisa. Agamaza. Ya. Babeerera tagali kuba omusajja abasinga bw'oba omukazi omuzinidde bulungi munda tegasobola vaayo. Bw'oba omutuuse ku ntiggo tegasobola vaayo. Mazibu. Era abakazi abasinga tebamanyi kale kati olaba eggulu linyuma. Kyekisinga okuwoomera. Wali otuuse mu ggulu? No, kale kyekisinga okuwoomera. Nze? Muyembe. Muyembe. Kati nga onaalaba omuyembe n'onunda n'ensigo. Ensigo y'omuyembe. Ye baba. Kati n'oginuuna. N'onuulyako n'ensigo? Ya. Oba owoomeddwa. Kati ye mukazi ng'amala. Nga agamazi agajjeeyo. Kuba gamatini nnyo we gati. Matini. Gaba gaseerera go. Sige gano agasammuka. Gali gaba gaseerera. Kati gaba matini nnyo nga gawukana n'ono omuntu amalira munda. Osobola obbigomba yininga. Okay. Kati ago
mazibu munnyo gabanga masanyalaze naye bagaba matini we gati ate gabaamu obuwoomi nga onawoomera omuyembe kati ge mazzi g'omukazi gali agamaza gaba matini ate ganyonyogera ate ganyuma kyova olaba jasanga omukazi ng'agamazisizza ng'akulumye ng'akoze eki olw'amasanyalaze gali agamukuba kati omusajja ogasiseeyo otya ago ge gasinga obba amazibu kati abasinga tebagajjaayo tebagamanyi na buwoomi bwago n'omukazi tamanyi nti nno wemba mmala nnyumirwa bwe nti nabo benyini tebamanyi abasinga mostly abasinga baba batanga tebemanyi they are confused no tebaba confused mwaba ba confusing nga mwa abasajja ate tuti tomanyi gasikayo tomanyi nzina yaago gasikayo nze ntekeddwa omumanyi omusajja era gwoyinza obbeera eyo ne mukazi wo nga muli bafumbo naye nga tomanyi mmala ya mukazi we kisoboka ebayitha wukisoboka mostly abasajja abafumbo kumanya nti ya ninze wanga mmanyi anti omugambye abasinga era bwe gugwa mugamba ani leero guwenye anti abasinga nambuuza otegedde otya nti nze nkulabye yes abasinga tebamazisangako bakazi baabwe ate tebamanyi buwoomi bwa mukazi ng'amala ate n'omukazi tamanyi buwoomi bwakumala yes kati awo because emyaka gy'abamaze ku nsi alina emyaka 45 tamalanga ne waba yali yamufumbirwa bamaze emyaka nga 10 mu bufumbo talabangako mmala ya mukazi kuba because omukazi tamalanga yes kitegezo y'obululu bukyangazaalibwa agenda fata mazi kati naye nga lwaki ofa bw'otyo anti kati awo ojja osanga ng'omukazi afunyeyo amazzi saate ng'ate laba bwogenda oyenda era n'ogwa ku ssekibotte nga naye tasobola no era afuna baneeno bashamba booyi booyi obwo obusobola omukuba waya n'awulira ninakyali wange yeetuuma Thanda omanyi lwaki yeetuuma Thanda kabaka nakubanga laddu simanyi alina YouTube bagiyita Thanda mugende mumufolowinge simanyi naye anyway abasingayo mazibu ago amazzi go mazibu yinza nange obbanga sigafunanga namala n'aseka nyumiddwa kati gwosobola okubeera nga togafunangako kisajja tokitugira munju kisobola ofuluma ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokusatu tusanga kifudde obulandika tokikanika nekidda egulu leka naawe tolimba katowakanati kwanzina sinze naye anyway kale mazibu naye nga ate kati level yono sigituukako sina kagenda kunkwata ttaayi gundi okoze biki iza okukwata ettaayi gwe zetuddamu okunzanyirako kakati agamazzi gali mazibu naye ng'erudda ate mangu kasita otegeera omukazi gozi naye so kati abasinga mugazibwalira lwa nsonga emu you respect your sex kyenyinyonyi okay olese element people respect themselves more sex no yeah they respect their sex not respecting themselves they respect sex yeah bawa sex ekitiibwa n'atanyumirwa yagamba nze kasita nkola kino wenkoma that is respect okay so kondiremu kandiremu bulungi nti sex awo ekitiibwa yoone nti nze nja genda ye ategeka sex we they schedule naye sex omutuufu no schedule towa sex kitiibwa kakati obuzibu ebujjira bubeera nnyo mu bafumbo nti yajja kujja azine mukazi we saawa weziti yeebake amala azuukuka agende azinire eddakiika ezo jaawe ategeka sex we kale wa schedule nazuuka ku makya mukubakamu ngende wenkomawo olweggulo nga neebaka yes kati ekyeŋŋamba nti nno lwaki ba respect baki bamuwa ekitiibwa ye nti yajja kugamba nze bino sibijja bikola sero kuba mukazi wange nti bino sijja bikola bino mukazi wange ani agenda bimukola neighbor otegera yes aseka chapati chutex ekitegeera yajja bimukola nga nawe wonaagamba sijja bimukola kangende mbikola side chick
Obwebbali. Noli ne waafuna abimukola. So stop respecting chi? Sex. Awo mujja nyumirwa. Mostly abafumbo sibawa advice sinze sibabuulirira. Just mbagambye mostly abafumbo bawe ekitiibwa sex waabwe mu bakazi. Kati ne bagenda daya sinogenda n'ozina w'ebbali n'omuzina kabuzi n'omuzina zi X the spooning n'omuzina zigundi omanyi kye bayita X ogimanyi X yeno zina oli bwoti ozina oli bwoti mirimu gagiba mingi anti yeyo X kati ozina oli mu X zino ziroba otabulaye kati yeyo X ya kati n'ogamba sijja zigizina mukazi wewaka kati ye ani agenda ogimuzina wallahi tawali yes kati oba oli respecting the sex wo ne mukazi wo ate n'ogamba kangende mbikola oli webbali yes okay kati ani agenda obikola Sarah era nange njagamba kino nkisubwa kangende nkifune gwakuba taata we wakata kimpa bba wange takimpa kati kubwonzaawo ne bujja ono ayenda oli ayenda kati kyovula bya sex aweebwa ekitiibwa tanyuma towa sex kitiibwa ojja kujoozi ne kasaayirizo omalire mu ddakiika ezo omale ogende okigwemu omukazi wo tanyumiddwa omaze naawe tonyumiddwa kyokka ne gw'obikoze gwoba onyumiddwa ate onyumiddwa ki anti gwoba nedda bw'oba onyumiddwa lwaki wogenda owebbali obikyusaamu n'okola ebyenjawulo kitegeeza ono just kutuukiriza mukolo nti weewaka n'ogenda eri onyumirwa kitegeeza naawe byokoze tonyumiddwa naye otuusa mukolo anti muli bafumbo lwaki oba tubafumbirwa n'omuntu n'omuteeka mu maka ebintu bikyukamu notandika okukola ebintu anti kati oyo aba taba mukwano gwo munda n'ebweru oba wawasa kati munda okuba mukwano gwe kwekukola biri kati olaba we muba mu bantu ye that is respect tayasombadde ekitiibwa kyange mu bantu ne mu baana kati wenyingira ekisenge temubaamu kitiibwa gweddalu temubaamu kitiibwa olaba ojosanga nti Sarah yeeyambudde naawe weeyambudde mukola kino mukola kiri amabere gakomye n'okubisanga kitegeera awo tiwaba respect naye we muba mu baana oba mu bantu awo respect ebaawo kasita muyingira ekisenge ne mukiggala kyoyisa okwagala okwo munda n'ebweru kiyisa otya olina obba mukwano gwo munda n'ebweru n'ebweru omuwadde ekitiibwa mukwano gwo buli omu amu-respecti ng'abwa mukazi w'ekitiibwa wabba w'ekitiibwa kati munda we mutuuka mu kisenge mubikole kyekyo mukole kyonna kye mwagala oba mulaluka oba mukola ki kasita mubaawo temwewa kitiibwa yes kitegeeza ne mukati mu bisenge muteekemu sound proof no oba teriimu naye kasita sexta wammwe tabaamu kitiibwa nze kyenjagadde obbalaga awo mujja nyumirwa mujja kwezinira wano mwezinire wali mwezinireko eri mwezinireko eri sige awo muba munyumirwa buli kimu muba mutaddemu ebisoko waliwo zino cards ze natumiza yeah sex cards naziraba ba mu firimu ki there's a movie gye nali ndaba erimu sex cards what movie by the way ebintu bino actually nti ne movies waliwo movie ndoza ye Kamastra empya Junior yajogerera ebintu ebimu byoyogeramu ebiri the way to handle a man n'omukazi ng'egyalina omusajja n'omukazi ng'egyalina okwekwatamu mu mukwano you end up ng'olaba nti ono bw'okyanjawulo ono kupapa biki nti omuwala yatuuka n'asuula kabaka eddalu olw'ebintu byali amukola mu buli nagiraba wagiraba kabaka n'agwa eddalu kati ate n'ono omusajja ono yali akuba amayinja mukwano gwa ate n'asuula omuwala eddo eddalu ku bye yali amukola so lumu mugende munoonye firimu eyo Kamastra empya okuva ku buli obutabo bwa Kamastra obukadde biki but there's a new movie eba y'abayindi it's bagita Kamastra mujja kutegeera nti byabaga it's translated by Junior abalina munno wa Kikweri ku munno waki teekamu Kamastra okay gera maaso so kati ebyo stop giving respect in sex temuwa sex awo mujja nyumirwa muzibukule ne bye mutamanyi suweji muzibukule ne bulijjo bye mutamanyi kati awo ojosanga ng'omukazi azina omusajja ng'anyola bulungi ekiwato omanyi omukazi waba ali waggulu ye
omanye no riding omukazi waba asobola ogikola kati gwe omusajja ekisinziira mpisa ya mikono gyo gye gitambula kati gwe oba olina tambulira ku nzina ya mukazi emikono gyo kati waba waati n'emikono gyo girina bba weegiti gitambule nga giweweta west n'akabina west n'akabina kati ate awo omukazi ajja feelinga kinene nnyo naye kinyuma nnyo ng'omukazi muwanvu nga muwanvu munda ye yes anyway obudde n'otutwala kati ni gundi esembayo topic nga ndoza buli break nga tukola ku topic ey'okubiri njisijja kwa bajjukiza nga 9 May tugenda kubeera mu ba B2C celebrating 10 years kikuttemu wuno bamuyita Mukaya events abaleetedde 10 years okuva nga bulinga olusiringanye ne bugenda nga bukula paka kati bwe bafuuka zi cobra okitegeera bakwano nnyo boono mwali ku jahazi mwali ku lyato it was jahaz yeah mwali ku jahazi ku lyato nzijukira amma bakwano nnyo boono be mwali mukolerayo nze nange simanyi naye baali eyo anyway tugenda tubawagire nga 9 kuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ne table ya milioni 3 osobola okugula ekifo ku table which is sobola okugira mu mitwalo ndoza 3.5 I think if I'm not mistaken but you can get in touch n'abantu abali responsible for that osobola okubanga okola ki tugenda kuba ku Hotel Africana 10 years tebateekako namba omuntu gyasobola kuba kusobola kyosobola bbawa naye bwekito bwe kiri mu kikole kimukibeeremu tukibeeremu ffenna tukirimu aba nze igwe nabo kati nze nabo tuba babiri gwe nabo muba babiri kibulanga tukirimu aba tukirimu babiri ffene ba B2C so ffenna tukibeeremu wamu kitegedde akaaca abaana abo tebakamanyi akaaca abaana banyonnyola akaaca kakuba omwana atya alaba akacyabali kava kuki yo oli atandika tega ntukakube sikakubangako sijja kulimba alaba akacyabali sika buli omu ye ate nze omu ku batali ka buli omu sikagezangako sika buli omu ko ate kabaamu science mungi wallahi sikagezangako kabuzaabuza oli ajja gamba nze nkwata eno nenkakuba oli agamba olina kukwata ono n'okakuba naye kati entuufu yeeriyo olinga wandiika the true one kale labaye enkuba y'akacyabali kinyuma nnyo ng'omukazi alina omusino kuba kijja kwanguyira nnyo omusajja eba enkuba ya mirundi egyo atalina tubireke atalina bamuleke ne waba alina naye nga kinyuma nnyo alina omusino kuba ojja kuba ku musino waggulu oyise wano ku nnyindo z'emisino then osongeze kati ndoza sijjako kwakubanza n'ennyindo zaawo simanyi we ziri kati awo wekajja okunnemera ennyindo ziri ludda wamaama olaba ennyindo z'emisino ye omukazi waba alina omusino ogw'okungulu omulungi ate omunene we guyima gugejja kati ennyindo ze zino ziba ng'enfuli ziba si mpanvu ziba ntono weeziti ziba ntono zibeerawo ku musino ziba ntono kati egyo zijjo seereza guno gye mirundi egyo 3 gyempise kati okakuba okaddiŋŋana genda maaso anti kati okakuba okaddiŋŋana kuba wona omukazi alina obba n'amazzi anti alina splash oba alina museereza either way alina okubako n'agamu okay kati waba ne splash abatalina kati lwokuba ogenda mukaza bukaza okay kakati waba ne splash ogenda kuba ku musino kungulu kuno naye tokubanga okutta eno olina kwata wano then n'okubirira kuno mpola mpola ku musino kungulu si speed kati okubirira kuno kungulu kuno weekutika okubirira then after ojja kujja oseereze wansi w'ennyindo z'emisino gye oseereze buseereze oseererezaawo ennyindo tozibikira na ssaati no anti oyisa we bati ne zeggula oyisa zeggula naye ng'okutta ekitwe kyoyisa kuno ekyakyaja kale kati n'oyisaawo wansi w'emisino gye then after kati ojja osongeze
kikiri kye nasoose. Kiwaŋŋambye mbuno wano kusongeza kujja nnyo. Kati okusongeza okwo oyingizayo obanga akuba pressure ups nti oyingiza katono n'ofulumya. Awo omukazi amazzi gaba gajja ne gafuluma. Oyingizayo katini nga woogafulumya. Aga splash oyingiza ne gafulumya ne waba museereza osobola okukikola. Tomalirayo. Tomalirayo. Oba oli awo bw'otyo oyingiza kitwe kyokka. Kale kigeza omusajja omumpi awo asobolawo. Asobolawo. Omukazi waba alina amazzi asobolawo. Aba apushingawo but pressure ups. Watayetaaga kuggwerayo. Aba tayetaaga kuggwerayo. Wakati yaawo abanga ggweredde nga y'oli alowooza. Naye kyenyuma nnyo wabanga mumpi ng'ate munene. Si mumpi ng'ate mutini. Yes. Kati waba mumpi nga munene kijja kuba omukazi aba mutuuka kuno ku hoozi. Kuneeno tuba tulina obbawulira naffe. Tuba tulina obbafiiringa. Kati ate wonaaba katini ojja bbooli bw'oti. Nga kuneeno totuuka. Nga towulira. Omukazi aba tawulira. Nagambye Katonda aba akulimidde okubufuula ng'oli mumpi ate oli mutono. Kuba kukolimira. At least beerako mumpi ng'oli munene. Aba Katonda waati mukwano. Yes, but no. It's not applicable. Ddayo wakafa ddayo onenye Katonda. So kati kyekyo enkuba y'akakyabali entuufu yeeyo kuba oba olina obbiddingana kati kasaayiriza oli ajja kujja luvannyuma ng'omaze bino byonna. Kati kasaayirizo yono okuba ku musino ng'okuba sipiidi amazzi gasobole okuggwayo obulungi ye kasaayirizo w'okungulu oba okubirirawe batya asobole ovaayo naye biri eri bitandika mpola mpola naye ng'ate olina obbiddingana. So kati awo kasaayiriza abajja luvannyuma ogakuba sipiidi gasobole okuggwayo ne waba alina museereza ye oseereza sipiidi kungulu ku gundi awo wansi w'ennyindo z'emusino gye. Kaakati ntanda ki gy'obasibirayo nga tumaliriza abaana ab'obulenzi abo? Ntanda kale bonna mbagatte wamu oba bafumbo basiba fumbo. Bonna bagatte wamu kubona obufumbo mubeeramu okwegatta. Abaatali bafumbo beegatta. Nze kyemmanyi oba oyagala omuntu nga si bino byakweryamu oba omwagala naye bwe kijja mu kwegatta sekisi wammwe onyuma obulungi myaka ku myaka never respect your sex. Ekyo kibagambye nnyo. No respect for sex. Mukwano gwo waba ayagadde muwe. Mukwano gwo? No, azini muba bapatana ba mbiri muba ba. Ne bano ba friend with benefit muwe nga okimanyi nti yes a benefitings. Nedda. Yo patana. No, nga nzigyeko abo ngamba patana. Namba benefitings nabagambye byoggendayo 30 minutes wadde nazo zikozese bulungi. Oli agenda okudderi nga musanyufu nga akulowoozaako aleme kudderi nga ate yeetama bwetama kisinga saagenze. Anti ogambye ba mikwano ze ngamba baagalana. Oli kubaagalana. Oba bafumbo basiba mikwano mbagassemu nabo bagambe. Kale oba si bafumbo bafumbo naye nga yo partners okunyumirwa sex wamwe mwaka ku mwaka ate obutabowa spice mu spicing emu. Nabagambye cards waliwo ne dice date dices. Ongambye cards ogena zireta. Banazitumiza. Zagati buziyinza otuuka nga 15 awo era bajja. No bonozeta jazireta tuzibanyonyo wano so that kan bazifolo zikula. Zituuka nga 15. 15 mwezi ogujja. Obanga 13. Guno ogudde tuyingira. Kandi gwe tuyingira. Nate tunagutuka mtu wangambe gujja. Kale. Anyway, those are our next episode with Sarah egenda kuba bazita Spices in Love. Spices in Love. Cards bazita bate? Sex cards. Sex cards zigenda kuba ndoza sex cards tujja kuba tuzinyonyola tujja kuba nazo. Ne date dices. Nazo zijja. Za not za mirundi inatumiza date dices ne sex cards. Ne sex cards. Yeah. Okay. Kale. Ndoza tujja kuba awo tujja kutandikira ne episode ya feedako. Buli enkozesa yaazo date dices ozikozesa otya then mutegeere tubenga tusubule mu asobola okumanya omuzungu agamba sex is a game and true it's a game. When you play bad you lose, when you play right you win. Bewola banga gwali gumu nga gwa mugaso naye basigala nga bamukubira amasimu okufa ofine nga tavaako yadde ataso
So era n'abakazi batukubira amasimu anti kyengamba why it's both sides anti egwa ku musajja nakusibye nakula emituka nga wamuwaako kinyuma bunyuma wali ku kinyumo mwembi mwali ku kinyumo nze mba nali ku kinyumo egwe owemba nakuwaako gumu kyonnemirako kitegeeza obikola no ngamba naffe abakazi babikolanga si basajja bokka anti kati bw'osanga omusajja nakuwoomera nga nziserwa dayaso mpoomedde nja kukubira essimu nze nali nze mu kinyumo kati bwemba wampoona kuwoomera nga kyenakola kyakunyumira nga tolabangayo omukazi akola bwekityo still era oba ojja kunkubira essimu anyway wetubadde ne Sarah this episode naye nga support her for these products double root coffee ayamba eno permanent cure oba ogenda kuwonera ddala okanywa ziba packets nya zinabba package 5 okuwonera bulungi full dose ne honey nga naye kwali then tubirawo nebya temporary so oyagala situka wano kakati mpozi ogambe guli kandi taliwo kandi taliwo naye bayinza omuleeta omwezi ogwo ogujja okay anyway naye soka tugende na bino ebiriwo okay so mukitegede you support her ababikozesezaako they have testimonies wakuba nti ebiseera ebisinga abantu batasobola kuvayo mu camera kwogera naye nga they recommend wabikozesezaako nga bikoledde recommend era bambi baba era ayinza ogamba waliwo yambadde ennamba yo okole kino era waliwo nankubidde nga nzija mugamba nja kunnyonnyera kamala ova eno so kati bambi muje mupagire they work if you need them osobola ozikozesaako osobola okutwalako sample n'olaba then nojja newejjanjaba bulungi kizoke nakyo tekina buzibu so come on support me bikola bulungi tebina buzibu effect zibeerawo ng'obikozesa ate still kasita onyamba ng'onywa amazzi ate nga weegatta bintu byakwegatta still weegatte ate obinywedde teweegase kati wanywedde byaki mmwe okozeseza eddagala bakugambye lyakwegatta ate teweegase then kati kyekyo kukolera tubate tukirina then tulina n'edduuka ejjinja my perfume shop liri jjinja so naye ogendayo ddi ngendayo era naye kati jjukira oba n'emirimu mingi naye nga bana gye bali bakola wabaawo gwensindika n'agenda n'alaba lisangibwawo lisangibwawo ku Nizam Road niya Nup offices welisangibwa buli kika kya perfume kyoyagala naye ate za layisi $5,500 any kind of perfume gwe gye ziri gwe gyoba oyagala njagala pink ojagala njagala pink jod togiwulira yempunyako nagiwulidde so kakati bambi lisangibwa ya mu Germany actually liri jjinja era mwabali ejjinja mwenna osobola ogendayo n'ompagirako perfumes n'owunya bulungi sex anyuma owunya bulungi by the way n'ozino omukazi nga tavaamu kasunaako n'obuzino omusajja nga naye tavuddeemu naako newe mba mutuuyanye so kati awo olwaawo otenda omukazi omukazi amuzinye naye tavuddeemu lusu na lumu bamu ebyo n'omukazi n'omuyisaako olulimi n'abanga ng'atungununa n'omubuuza gundi wasoose kweyiwako munnyo please so sex is good ng'owunya bulungi ate nga you taste good so musobola ogenda ne mupagirako bambi esangibwawo enamba osobola okujjako eno eyange n'onkubira n'enkuwa ey'ejjinja ddamu obawo enamba eyo enamba eri 0764 300 383 okay oba ogenda kufuna bulungi singa muto sali ate mumukwate every Monday to Saturday ssaawa emu paka ssaawa 4 ez'okumakya abeera ku live TikTok yes abeerako ng'ayogera ebintu eby'enjawulo support her nina ne munwanyi wange bamuyita Thunder Media mugende ku YouTube channel ye musubscribinge mulikinge mumufollowinge you lose nothing lighting a candle let's light other people's candles oba mukwano go si mukwano go ati nga olaba kyakola kiri benefit sharing ebintu byabakoze ng'owulira bikikunyumidde tomanya kikunyumidde kati go sharing nekizo munyumira ate nina yafunamu kyayigamu so share n'owulira nti omukazi ng'owulira bannanga akuwomedde nyo sharinga ne muno ngambe ono omukazi yawo nga muli bazibu fa ebyo fa babikola bawala
mukola mutya nyinza okujja negamba tuzanya kachapati okamanyi nsuniraako nkusunireko eba ya round bweti yes kati bwozija nenkugamba dayasi wampomedde nengambako mukwano gwange nsobola omukusindikira naye nga gwe totegedde nti avudde gyendi nze oli nakwetega n'omulya nakuwulira kasitamba sikwagala naye nga banakuwomedde ogaa nawe genda ogiremu shombadde sikimanyi Amina nde nkole wabu